Olunaku olwaleero waliwo ekintu ekiguddewo oba ekituuse ku His Excellency Robert Kyagulanyi Center Mitembo mu kuziika Dr. Kiyiinji. Ampuliriza, Robert Kyagulanyi Center abadde ammiddwa omukisa okwogerako eri abakungubazi oba abaziisi, wabula omukyalo ono avuddeyo n'akola ekikolwa eky'obuzira bw'ategeezezza nti sisobola kuva wano ng'omwana wange simuwadde kazindaalo. Ampuliriza, wabaddewo olukwesase n'ebiragiro okubanga Bobi Wine talina kwogera mu kuziika Dr. Kiyiinji. Oyinza okwebuuza lwaki babadde bagaana Bobi Wine okwogera ewa Dr. Kiyiinji. Ampuliriza, ngenda kugaziyiza ekifaananyi. Omukyalo ono alaze omutima ogw'abazira bw'ategeezezza nti nina okuwa mutabani wange ayogereko eri abantu. Ekisooka n'okuva gy'avudde okutuuka wano ayise mmannyo ga mpisi. Ekyokubiri, ategeezezza nti ne bwe banaaba bankubye amasasi oba nga nzitiddwa, ekyo nakyo nkimaze. 1, njagala okwebaza omukyalo oyo olw'obuvumu bw'alaze n'agamba kyonna kye kiri tuteekeddwa okubeera ng'ate tufuna omukulembeze w'abantu ayogereko eri abantu. Ampuliriza, ebintu bigendera ddala mu maaso. Wabula njagala kusooka nga sinaba kubanga nkuwa obutambi buno. Lwaki Bobi Wine abadde agaaniddwa okwogerako eri abaziisi? Okusookera ddala tugenda kusooka tulaba akatambi kano. Bwe tuva mu katambi kano, ampuliriza, kengenda okuba nga nkuzannyira katono nnyo. Njagala tusooke tubeeko bye tulaba ebirala, then tujje ku vidiyo zino. Akatambi kengenda okuba nga nkuwa kooleka butereevu nnyo nti Bobi Wine amazima gali nti bamuziiza awantu wangi, naye azze awaguza si lw'amaanyi ge wabula olw'obuyinza bwa Mukama Katonda. Ate abali mu buyinza kye batannaba kutegeera nti bandiba tebalwana na muntu wa bulijjo, balwana na kavubuka ka Dawudi akakuba Falaawo, balwana na Dawudi eyakuba Falaawo. Ampuliriza, mbiseera nga bakutte, njagala sooke tulaba akatambi kano. Bwe tuvaayo tukagaziyemuko katono otegeere Kyagulanyi Center nti wamma si yoyo agwe bamanyi obulungi nnyo. Akatambi kano ka Bebe Cool bwe yali mbawagizi ne bamugaana yadde okwogera ekigambo ekimu, bwe batyo nga bamutegeeza nti free Bobi Wine. Katono nnyo katufuna akatambi kano ate nzije tweyongereyo. Abantu nga batamye nga bagamba kimu ku Bobi Wine. Omuntu oyinza okubeera eyo ng'ogamba naye essomero lituuse, bannange school fees atuuse, ng'oli eyo bikunyiga. Ampuliriza, obadde okimanyi tino Bobi Wine anyigirizibwa fees? Oyinza okumbuuza kijja kitya? Ampuliriza, okimanyi nti n'abaana b'abantu bonna ababazze battibwa mu struggle, abasibiddwa, abaana ba Olivia Lutaaya, baani? Kyagulanyi Center kimukakatako okubaweera fees. Amazima gali nti kiyinza okuba tekimukakatako direct, naye amazima amatuufu gali nti ono azze akikola. Katufuna akatambi kano katono nnyo, bwe tuvaayo tugenda owulira ebyewuunyisa. Nali njogera ne Bobi Wine naye kati school fees zituuse, olaba ng'olutano ng'alina abantu balina okuwa school fees bamulekwa. Luis Lubongo wamulabirira ku kifaananyi ng'alina okugenda ne ku open day eya mutabani wani wa Oliver Lutaaya abeerewo, but you secretary general of a political party. Time eyo gyetaaga okukola ebiki ebirala, make you busy. So era mwabalowooza nti tuli mu bino simanya byaki myaka 7 simanya biki tujja ku giving up. Dayo tusome bulungi omanye nti
tugenda wa tuvaawa tujja kugusa olutalo. Nolwekyo nze njagala kugamba batuwuliriza ne bakulembeze bannange nti the moment of truth eriwo kati. Era ogenda kuyimirira n'abantu otambule n'ekkubo lyabwe mpaka lw'obaggusa bw'ovaako ku layini ovaako. Okumanya tekyebeereka kubeera ku luyi lw'abantu. Terina member wa parliament wa NRM ayinza kugamba nti mukola bubi mukola bubi okujja kugamba abe waffe nga temubalwaniridde n'abeeri mubalwanirire tekyebeereka. Olaba nawe ku lunaku lwe twasooka kireeta bukodyo bwali bungi bagezaako kiwa usual we beeriti ba wano okukiga kati let us troublize it. Ate tunajaba ku parliament nga bayogedde with the key people bajjeyo n'aka kagamba ensonga eno mugifule ya central region. No, look at the humiliation kibayisizaamu abantu b'ekasese nti olwaleero president abagamba manyi tukolegana wamu tulwanyise obuyekera. Of course they have a king bajja kujja ba celebrating negolowooza nti biri babyerabidde. Peter abantu ababanja abemukula abeteso teryakulimba nti okuba wa flaga n'akadenge kaki kadenge bayitamu nti beerabidde abantu babwe bwe mwayokeza mu bigumba era kadenge komabukedde yatetuuka soroti. Dr. Hilderman yavuddeyo n'abaako obugambo oba ebigambo byayolekeza abantu abamu. Ebimu ku bigambo Dr. Hilderman bye yavuddeyo n'ayogera abantu bangi babadde nga bajja bagamba nti Bobi Wine bw'abanga agamba ali mu struggle aleete ne famire ye agiteeke mu struggle. Wabula Dr. Hilderman yavuddeyo n'abuuza nti bw'abanga oyagala Bobi Wine nti famire ye ejje mu struggle oba abaana baffe bonna bajje mu struggle. Owa Museveni wamulabako ku front ng'alwana, walabako Muhoozi ng'alwana kubanga ne Museveni we yalwanira Muhoozi baali Sweden yiri eri. Ampuliriza njagala tufune ku bigambo bya Dr. Hilderman wabula tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo ate weetawaanya noonya Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa. Katusooke tufune ku mboozi ya Hilderman. When we return back tusobole okuba nga tweyongerayo n'ebigambo nga bwe bijja ku mmeeza. Nkugambye Robert Kyagulanyi Ssentamu ekimuguddeko mu kuziika Dr. Kiyiinji babadde bamumye akazindaalo nga bwe tumanyi njogera gyazayogeramu ku mikole oba ku mikole egiri bwe gityo kuba n'ogwo mukolo so ayogera but this time round abadde n'obudde nga bwakwegamba bugere. Katusooke tufune ebigambo bya Hilderman. When we return back tweyongereyo. Nkesaawa eno ne wetwogerera waliwo omuntu atalaba nti obonyeebonye ekimala era ddeeyo n'anonooza nti omwana we bw'aba tagenze ku fronti nange sijja genda. Walabako Muhoozi ku fronti gwa abuuze byekisirusiru. Bangi betusinga okuba obulungi betwali tusinga okuba obulungi betwakulanga tubasinga okuba obulungi paka kati bakyali mu kugezesa oba tuli ku mazima oba tetuli ku mazima. Oluwumba tuutu bukyali mu bantu nti ne bwe tuba twewaddeyo ne twerekereza amasanyu ge twalimu abantu tebasobola kulaba nti abaana abo olaba bava mu binyumu bye byalimu ne bakwata koozi eno waliwo ekikyamu mu ggwanga. Oyagala famire ya Ssentamu omusaayi eyiwe gwenkanawa eyite mu kubonaabona kwenkanawa gwe abeewamwe kwe bayiseemu okutegeera nti Kyagulanyi famire ya Ssentamu yatuwa ekirabo ekyetaaga okukwatanga ebbeeyi era tulina obutakiteekako wadde enziro. Zeni mubaka wawa nanjagala okuloopya nti tuli wano ndi mubaka nina okubanga nerabanga owakabi nekyewunyisa nti ate obwa Dr. Hilderman bwali wakabi nnyo n'okusinga obwa Honorable Kiyaga. Nti Dr. Hilderman yakeerangaye ku makya n'azuukuka mukaaga n'agenda mu studio nga tewali amukubidde nti anything
naye omusajja agongobaza abantu baffe bano boolaba wano nti buli omu essuubi aliraba mu Dr. Hilderman. Oteekako essimu muganda wange saalina mbi bweziti. Oteekako essimu ng'omukyala abaana tebagenze kusoma. N'oteekako essimu nga muganda wange Martin Sejjemba omusajja guleeda erina okulima enguudo tulinemu mu disitulikiti kyokka nga yafudde nga Museveni yalina emmotoka 406 zipaakinze muki 406 zipaakinze mu State House. Tasobola wadde tuwaakemu egule kiguleeda kimu agamba abe nti mwembajjeeko engalo. Pe n'osanga omuwumba tutu ali awo yero Museveni abeewo bombo. Okay. Bwe tuba nga tuvuddeko awo njagala tuwolekere. Wano we tuwolekedde wogenda okuwulirira nti gavumenti ya Mwami Museveni amazima gali nti etya nnyo. Etya n'etya n'ebitasaana kutiibwa. Naye nga bwe tumanyi nti nno abasajja bakwata emmundu ne bazitiisatiisa n'abantu. N'ekino nzize nkibagamba lunywe nti emmundu tetta muntu. Omuntu yakozesa emmundu okutta. Kitegeeza emmundu ogiteekaawo terina kyesobola. Naye ate omuntu asobola okukosa kuba entalo nnyingi zirwaniddwa naye nga zisoose mimwa. Omuntu asobola okukubya ebigambo n'agenda okutuukako okukuba panchi yennyini ng'amazima watidde dda. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu talina kyakulwanyisa. Talina mmundu naye Katonda yamuwa amagezi. Katonda yamuwa ebigambo ebyo ebituufu mu kiseera ekituufu era mu bifo ebituufu. Nti ebigambo byokka Bobi Wine byayogera amazima gali nti butwa eri gavumenti ya Mwami Museveni. Kyokka biwa omukkiro omubisi gw'enjuki eri ife bannayuganda abanyigirizibwa. Kakati olunaku olwaleero wabaddewo oboolyawo okuziika munnaffe oba dokita amanyiddwa nga Dr. Kiyiinji. Nga bwe tumanyi era bwe nabawa sitole ya Dr. Kiyiinji nti Kiyiinji yayigganyizibwa General Museveni. Nga bw'olaba nti General Museveni babadde baagala kukolawo ekijjukizo kya Idi Amin Dada n'ababuuza Amin Dada yakola ki? Naye nga tukimanyi bulungi embassy zonna eziri ebweru w'eggwanga eza Uganda Amin ye yazizimba. Noono omusajja mwagenda agabattukanira munnange mwaweera amateeka n'asindika b'ambasada. Munnange Amin ye yazizimba. Naye yagambye yakola ki? Uganda Airline Amin ye yagitandika. Munnange ono Dr. Mwita Musatuusi. Yes. Najja ye najjawo bijje. Kati beefuula mbu be baabitandise. Ne kale eyo mpiseeyo katono tugenda kujjayo eyo. Dr. Kiyiinji ng'omuvubuka omuto eyasoma okuva e Makerere University bw'atyo n'agenda mu Australia n'akuguka. Yandyagadde okukolera ebintu ebyo Uganda. But mu Uganda okubeera towagira Mwami Museveni ekyo kibi kikyamu kya bulabe. Nti batuuka omuyigganya ne batuuka okugamba nti yatta mukyala we nga bamusibako bisibe. Ne batuuka okugamba nti asapootinga abayeekera era agulira emmundu abayeekera basekeeterere oba basuule gavumenti ya Uganda. Kyokka ffenna tukimanyi nti Kiyiinji y'omu ku bantu abateeka ssente empitirivu mu kujja kwa Mwami Museveni. Wabula olw'okuba Kiyiinji abadde n'akasente, abadde n'amaanyi, abadde n'erinnya, Mwami Museveni abadde amutya. Era kiyakola kwe kumuyigganya n'adduka mu ggwanga. Yafa. Wabula mu kufa kwe yakomezebwawo olunaku lwabadde Dwajjo ndowooza yasabiddwa. Olunaku olwaleero wabadde mu maka ge. Kubanga bamuteekateeka ate omuteeka mu nnyumba ye ey'olubeerera. Mpuliriza, Robert Kyagulanyi Ssentamu ammiddwa omukisa. Abajjukira bwe twali ku kuziika kwa Katolo Bwama era waaliwo olukwesesa olumma His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okwogerako eri abantu. Era olaba baagira obudde ne bugenda bamufisizeewo eddakiika ntono. Naye baamala kafansonyi
n'afuna akazindalo kye bakoze n'eno. Wabula omukyala ono yatugambye nti maama we atugambye nti like taba kubanga yamuwadde omukisa era yogeredde obudde butono. Mpuliriza, njagala tufune ebibadde mu kuziika oba ebibadde eyo ku mukolo gw'okuwerekera Dr. Kiyiinji. Katufune ebigambo bino mukwano gwange, ngenda kuba nga mbikulekerayo, wabula njagala obiwa obudde owulirize otegeere kiki mbadde nkugamba. Nsaba lugaba nnyini byonna abankuumire, kambalekera akatambi kano mubeere bulungi. Ono mutabani wange kati bwe mugamba nti tetumuweeko kazina nagamba nti musibye mutanno bamaama bange tuli banyina maama waffe bwe tetumuweeko tetumuweeko kazindalo tibuuzaako ku bamaama kubanga n'okutambula okuva wali ekasanga tokutuuka wano abayise maggwa. Kakati mutabani wange jangu ababuuzeeko nze neyongere maaso. nze nkuzaala neyanza nnyo maama neyanzeege owooluganda mukama mulungi n'ekiseera kyonna akadde baffe mu Katonda musonyiwe protocol sigenda gimalayo yonna olw'amaama okumpita era njagala kwesaamu dakika butono. Maama namwandu era Deputy Kagwe yawumula mwanyina Zenakayiira namwandu wamu na bonna ab'enju y'omugenzi muganda wange Silva Kyagulanyi ab'ebitiibwa bonna okuva e Mengo munsonyiwe njogera njabula njagala kwesa dakika ntono nnyo zino. Banayinza Kyagulanyi Ssentamu ate maama apadde amaanyi okubutatya kwogera ku byabufuzi kuba ngamba abantu nti nze pulezidenti wa Uganda omulonde kubanga nalondebwa naye ate wano siriwo mweyokowe wano ndi waka wano ndi mwana ndiwo mbiti bibiri okusooka ndi mwana kuba nze ndi mutabani wa Mangalita Nalunkuuma mwala wa Mulodoka Ekiyinji eyebaseresa abala omwana wa Bayiga ate muko eddala ndi muko kubanga nze ndi wa Mbogo era ffe abatudde eno tuli bako maka gano yeffe Bakayiira yeffe Bakyagulanyi yeffe Banyanzi yeffe bali banayisanyuse nnyo naye mu dakiika emu yokka maama oyogedde ku bukulembeze bingi byetusobola okwogera ku dokita ono bingi nnyo. Saawa zino twandibadde twogera ku bitone byabadde nabyo ebyenjawulo okuba nti tulina abakadiologist oba abasawo ba mitima bangi mu Africa, si mu Uganda mukasi mu East Africa naye mu Africa abali kuusa ya Dr. Kiyiinji naye ng'eggwanga tetumufunyeemu kuba ebbanga lyonalina alimaze mu bwaŋŋanguse. Dr. Kiyiinji zitwayogeranga naye era tubadde nga twogera okubira ddala ku bizibu bye yafuna newankubadde omanyi bagamba nti paka ng'empologoma eyize okuwandiika naye buli lugero olunaabanga mu ttale lujja kuwananga muyizi. So paka nga tulina media, paka nga tulina amaloboozi agoogera naye buli kinaatwogerangako kijja kuba kiffe. Mujjukira baganda bange mwenna nga bwe baawayiriza Dr. Kiyiinji nze nkiyita kwayiriza yali yatemula mukyala we kyanaku nti yafuna mukisa kwogera nammwe mwenna neeyogerako naffe abalina amaloboozi naye nga si yasooka yekka bangi nnyo nze we nasavaivinga mu Arua Dr. Kiza Besigye balina omusiba era baali bapulanize n'abantu abalina okwokya ennyumba ye bagambe nti Besigye yakoze olukwe olwa Kyagulanyi. Muze mulabe ettemu lingi erigenze mu maaso. Taata waffe omugenzi Andrew Lutaakome Kayiira yatemulwa aba abasajja ba Museveni.
ku gwe basala wano nga bamusayisa ejjambya ya ffene ffe abamu abasoma ebitabo era namwe njagala oba encouraging okusoma ebitabo abantu abaze bakola ebikolobero ebyo bino ebigambo byenjogera bangi mutyo byogera temufayuze kanjogere ababaze batemola abantu baffe okubira ddala mu byensanvu yali Museveni ne banne era mujjukire baali baziika Adoniya Tiberondwa ebushenyi Otafire yavaayo nakkiriza nti ye bakyali bayeekera omanyi kati awo nga bali confident bamanyi tewali ayinza panenya yagamba nti baayambalanga yunifoomu z'obote ne bagenda ne batemola abantu naddala wano mu Buganda sobole okunyiga tubajoyininge bajjanga ne basala abantu baffe era ne tunyiga ne tubajoyininga ne tulwanyisa obote babiddeeyo luvannyuma olwaleero ennaku tonotono eziguddeyo Museveni yawandiika ebbaluwa ng'agaana abaali baagala okubuzimba institute bagineeminge erinnya lya Idi Amin naye mwe abasoma ebitabo njagala mugende musome ekitabo kya Museveni kye bayita Sowing the Mustard Seed bwe munamala okisoma mujja kusoma Museveni yennyini nga wandika mukono gwe nga ayogera ku nnamba UU2 ey'emmotoka eyo Volkswagen emmotoka eyo eyasangibwa mu quarters Mbale abo abayeekera be bayitanga bateralisa ebiseera ebyo gye baali beekweseemu abangi babata be bakwata babateeka ku firing squad ng'amateeka g'ebiseera ebyo bwe gaali boogera ne Museveni anyumya olutawaalo olwo ng'amaze okufuna obuyinza nti bo be baali mu mmotoka eyo emmotoka eyo Uganda Police mu mwaka gwa 73 Uganda Police yagirekodinga nti emmotoka eyawamba Benedicto Kiwanuka Prime Minister wa Uganda eyasooka emmotoka eyo era mbasaba mu abanoonyereza namwe abatayagala kusoma bitabo mugende ku YouTube mugoberere omusajja gwe bayita Hussein Lumumba Amin n'abalala amazima ago gagende nga gavaayo ne bwe tubali babasekfe twagala tuggula obwongo bw'abantu abalala amazima gagende nga gavaayo bwe mujjayo amazima ago engeri yokayoka gye tugenda okutaasa eggwanga lyaffe kuba Mukama ayagala nnyo amazima lwaki bino ebigambo ndibagamba bannange bino ebigambo ndibagamba musobole okumanya amazima nze njogera wano oyinza okukerenkyanga nange bantuze kubanza omu ku bantu abaagaana okuwaŋŋanguka Dr. Kiyiinji yawaŋŋanguka kuba singa abadde ali wano oba oliawo singa yafa naye olunaku lwaleero twogera bino ebintu kuba tubyogera tulina obyogera tumanyi biri dangerous muze mulaba baganda baffe namwe bakitaffe mu Katonda muze mulaba nti buli muntu ayogera amazima ava mu ngeri etategerekeka fe Abakatuliki twafirwa kitaffe Dr. Cyprian Kizito paka kati tukyebuzeeko gye yafaamu ne baganda babakadde bafa abalala bamu Sheikh Muzaata ba Anas Kanisa n'abalala bonna bonna tubogerako kuba kati tuwerekera omukulembeze omulala Dr. Kiyiinji yavaayo mu lwatu n'agamba agenda kulwanyisa enfuga embi olw'ebyo byali bimutuuseeko n'ebyali bigenda maaso okutuuka ku balala kyanaku teyasobola bituukako njagala kubaagulu nga njogera nammwe naddala mu abantu baawano abaawano mu Buganda mukozesebwa nnyo okulwanyisa abantu abagezako balwanirira era bangi ku bo be bakozesebwa n'okunyagula ono Dr. Kiyiinji nga bamulimba katujekujeko ssente ez'okugula emmundu tulwanyise nakyemalira tetwasalawo okufeesinga nakyemalira mu mateeka tubolaba ndi wano Uganda bwe babansibe bansibira wano naye bansibira waka kuba tebalina nsonga yonna yonna eyinza kusiba kuba siina musango byenjogerako bituufu tebimenya amateeka so mama engeri gyompadde omukisa ogwo nsonyi wangi ogedde nnyo naye kamuve waggulu ngambasaba mugende mu maaso nga muwakala eggwanga mubeere b'amazima mwogere ebituufu mugoberere ekituufu bino tubyogera kuba Dokita yandyagadde nnyo tubyogere kata tasobola byogera kano kemaze nenagenda nene maaso n'okulwanya eggwanga lyange namwenna abali wano batulindirira nyanjawulo obatulingirira nyanjawulo mwagale ensi yammwe temwenayo nsi ndala ate ekituufu kibeere ekituufu kuba abatufuga batemu abatufuga babbi tulina okulwana tulabe nga tubajjako